Zabbuli ey'enkaaga mu ttaano. Ettendo likulindirira, Ayi Katonda, mu Sayuuni, era ggwe gwe banaatuukiririzanga obweyamo. Ayi ggwe awulira okusaba, bonna abalina omubiri balijja gy'oli. Ebitali bya butuukirivu binsinze, okwonoona kwaffe olikunaaliza ddala. Alina omukisa oyo gw'olonda era gw'osembeza gy'oli. Abeerenga mu mpya zo, tunakkusibwanga obulungi obw'ennyumba yo, awatukuvu mu yeekaalu yo. N'ebigambo eby'entiisa olituddamu mu butuukirivu, Ayi Katonda ow'obulokozi bwaffe. Ggwe enkomerero zonna ez'ensi gwe zeesiga, n'abo abali ewala ku nnyanja. Oyo yanyweza ensozi n'amaanyi ge, nga yeesiba obuyinza. Asirisa okuwuuma kw'ennyanja, okuwuuma kw'amayengo gaayo, n'okuyoogaana kw'amawanga. Era n'abo abatuula mu nkomerero z'ensi batya olw'obubonero bwo. Gw'osanyusa emiryango gy'enkya n'egy'akawungeezi. Okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Omugga gwa Katonda gujjudde amazzi. Obalabira eŋŋano ng'omaze okulongoosa ensi bw'otyo. Ofukirira ensalosalo zaayo amazzi amangi, olongoosa ebibibi byayo, ogigonza n'oluwandaggirize okuwa omukisa okumera kwayo. Oteeka engule ku mwaka, bwe bulungi bwo, n'amakubo go gatonnyesa obugimu. Gatonnyesa mu malundiro g'omu ddungu, n'obusozi bwesiba essanyu. Amalundiro gambala ebisibo, era n'ebiwonvu bibikkiddwa eŋŋano, byogera waggulu olw'essanyu era biyimba.